Omusomo gwa leero gwa butiiti tugenda kusoma ku butiiti musembere wano abaana ab'obuwala abakyala abafumbo namwe abakyali singo kwata ku kadaako bw'oba omaze subscribinga ate era naawe twegatteko ofuuke omu ku basomesa waneeno mwekyo ntegeeza ki jangu okansolinge jangu otuwabule nga weeyambisa comment section akatambi kalabe okawe like wabula ate okomentinge mu comments zo tulinamu abantu bangi nnyo abaziyigamu kwata ku kadde nga buli video gye tuteekayo ebeera kutukako erimwe aba subscribing edda njagala mukimanye intino imbagala okufa mbalowoozaako buli ddakiika ng'oggyeko okubeera nti mumanyi okumpisaamu eggaali ne munvuma ne munfiirako ng'oyinza okugamba nina kye nababba nga muyinza okugamba muyina kye mumanja baddiya temumanja mujje tubeere baaluganda twesomese ate era twewabule sikugaana kumpabula naye ate nkugaana okozesa olulimi olubi gyendi wabula ng'ate gwe wena tanaba subscribinga obutambi buno bugenda kuyita kuwooba oliawo ng'obwetaaga nnyo for future use naddala mwe abayina abaana namwe abasuubira okubeera n'abaana mujje tusome ku butiiti abaagalwa obutiiti obumanyi embuuza gwe omwana ow'obuwala omanyi obutiiti kale wooba obumanyi tubuulire obutiiti butegeeza ki era bukola mulimu ki obutiiti gw'olowooza babwambalira wa is it a design nti omuntu ayina okubwambala buli wabeera obutiiti oli wadde mbobuteeka mu bulago oli wadde mbobusiba ku mutwe oli wadde mbobuteeka ku bigere obusiba ku bisambi oba obusiba mu kiwato tunnyonnyole obutiiti babwambalira wa ekiseera ekituufu ekyokwambala obutiiti kiseera ki omukyala w'olina okwambalira obutiiti oba osobola obwambalira anywhere n'obwambalira mu katale n'obwambalira mu kiyigo n'obwambalira ku ssomero n'obwambalira ku dduuka n'obwambalira mu bufumbo n'obwambalira ku lumbe n'obwambalira ku mbaga olina kubwambalira wa ewatuufu nze naawe byonna tugenda kuba nga tubimanya mu katambi kano ngera bwe mukimanyi nti yenze Sheila Adita munnange tweyungeko ku Facebook gye ndinkozesa Sheila Adita page ku TikTok nina TikTok accounts biri Sheila Adita page ate era ne Sheila Adita 1 jangu twegatte ku Instagram ayagala okunkubirako nkozesa Sheila Adita ate era jangu ne ku Snapchat nkozesa Sheila Adita page zonna emikutu jange gyonna giriko Sheila Adita page jangu tweyungeko katugendeko mu katambi k'omwana omutono ayina ensonga zayogedde ku butiiti ate era tubeere nga tukomawo mweganaga agatiiti mu kiwato ne mwambala agatiiti ne mugatulaga ne mugateeka ku ngulu ne mukola gatya ne mukola gatya obutiiti buba bwa musenge twagumane musalawo mu bwambale nti for decoration neno yambala swimming costume kungulu n'okajjayo n'otambula wena ng'ogize n'okajjayo ate bamuyina gabutaaga nene gakolamu bati ne gaawula ne gakola embuto bbiri mulinga nga abayawula amabeere n'olubuto mubwambalire eno mu mabeere mutwale lino obutiiti tebusala amasaŋŋanzira abatasobola bwambala mu bujjemu obutiiti ate bwotaaga bawala batsini sirimbe birabe temutumanyira ffe mufunayo mwambalira agatiiti gammwaga gawula embuto ebbiri kakati nabagambye paati tu abakyala tugenda kulaba ensonga lwaki abaami bagamba nti obutiiti buno bw'abamalaaya so gwe omukyala agenda okukozesa akatiiti naawe asuubira okukakozesa naawe ayagala otandika okakozesa tegeera ensonga lwaki bagamba nti bw'abamalaaya okyuseemu gwe abadde abukozesa obubi okyuseemu kozi ebigambo ebyo babibayita bibanyiza naye ate mmwe mwabeera babawadde ekifaananyi ekyo omanyi omuntu embeera zonna z'obeeramu wabeerawo abakulowoolereza ntegerekeka woyambala n'obikka amaaso wabeerawo abalina bye bakulowoolereza woyambala n'okunama babeera balina okukulowoolereza kobeere nga tokiri wabeerawo abakulowoolereza ate nga sometime ekyo kintu kibeera nti buli muntu akirina kozi nsobola olaba omuntu ne mulaba nga alina ekintu kyakola ne mulowoolereza bingi ntegerekeka so tukyuseemu ku nsonga eno kye ngenda okwogera abakyala omukyala lwaki abaami bagamba nti obutiiti bw'abamalaaya twambala bubi omukyala n'oyambala nnika nga tekutuuka lwaki toyambala nnika ekutuuka yambala nnika ekutuuka obutiiti bwe bwambale obubikke mu nnika munda ntegerekeka n'empale gy'otadde ku ngulu koza abakyala bamu mukozesa okwambala empale gy'otadde ku ngulu gyambale ekusibe giteekemu omusipi ogunyweze naye buli omutambula nga mubikudde ebintu ebyo abaami babalowooza nti muli bamalaaya ntegerekeka because ebiseera ebisinga bamalaaya bakozesa nnyo obutiiti kozi bo bamanyi omugaso gwabwo
ate abakyala balaki mutamanyi bamanyi omugaso gw'obutiiti. Just why omusajja naddala abasajja abali bakozesa ku bamalaaya wasanga malaaya ng'abwambadde n'amukozesa kati wasanga gwe atali malaaya ng'obwambadde ssebo olagako abantu balabe nga oyambadde obutiiti agenda agamba nti weetunda. So abakyala tukyuseemu balekerawo tuyita ebintu ebyo bye tutali ntegerekeka. Gw'onooba oyagadde kweyisanga bamalaaya bagenda kikuyita guma. Gw'onooba toyagadde kwambala kuyita kigambo ekyo then olina okukyusaamu ndowooza tegerekese. Ekyokubiri waliwo ebigambibwa nti omukyala waba ayambadde obutiiti talina kufuluma nawo mu nnyumba. Ekyo sigenda kukikkiriza omukyala. Lwaki? Obutiiti, obuleega, nika, peti babirogeramu ntegerekeka. Abakyala bangi mulina abasajja abenzi. Abasajja bammwe abenzi naffe tujja bayita bamalaaya kubanga omusajja wogenda n'ofuna omukazi ow'okubiri nga tomwanjudde tebabagase obeera malaaya ntegerekeka. Abasajja bammwe abamu benda tujja bayita naffe bamalaaya. Ajja kwenda afune ekikazi nga kyo kizze kuloga kati wona ogamba nti okagyemu okateekaawo. Abasajja akugera ogeze kuzaala n'aleeta omukazi agenda kujja akagyewo omukazi wattu ntegerekeka. Bagende bakuloge so mutambule n'obutiiti bwammwe mu kiwato gwe yambala bulungi weebike tewali kyogenda kuba. Gwe yambala akatiiti k'otambule nako mu kiwato tewali kyogenda kuvaako tewali kyogenda kuba ntegerekeka. Omwana omuto oyo mumuwulidde nga naye yeemulugunya ku ngeri abakyala gye bambalamu obutiiti. Kino njagala okijje ku nze nga Sheila Adita. Bannange obutiiti kintu kyakwewunda era nga kye kimu ekireetera omubiri gw'omukyala okulabika obulungi. Nga tuzza mu bintu by'obuwangwa obutiiti obwo babuteekanga mu biwato by'abaana ab'obuwala bagenda okufumbirwa. Ng'oli kumpi kufumbirwa omusajja akubuukinze emikolo gyo gituuse. Sengawo akatiiti ako yakakusibiriranga era ne bakakuteeka mu kiwato. Nga mu ekyo akatiiti ako nga bamaze okukawungawo yo oba okawundayo oba okasibamu eddagala. Bakateekamu eddagala erisinga libeera lya mikisa. Eddagala lya kuganja, eddagala eddala kugoba bisiraani, eddagala eddala kwetangira malogo nga babisibye mu butiiti. Naye abawala b'ennaku zino obutiiti babufudde kintu nga design. Oli n'ayambala olugoye obutiiti n'abuteeka ku ngulu. Oli n'ayambala mini akatiiti n'akaleka ne kafuluma. Oli n'atuula ku booda akatiiti nga kali bweru. N'atambula mu kibuga ng'obutiiti bonna abwetimbye. Tukitegeera nti ezo mbira. Era omuntu ayinza ovaayo n'agamba ezo mbira osobola ozambala buli wamu. Naye osobola ozambala buli wamu naye jjukira nti embira ezo baazikola oba ffe Abafirika twagifuula okubeera culture olw'ebintu ebikolebwa kwezo embira. Nti embira ezo baziteekamu ddagala. Kiringa woonookera ku makya gw'omukyala n'oyambala empale yo ey'omunda n'ogikuba ekikalu n'ebeera ebweru. Obanga alaze obutonde bw'ggwe ng'omukyala. Kiringa omukyala woonookera ku makya n'oddira enkumbi n'ogyoza n'ogiteeka waggulu ku hanga nga buli ayita agiraba. Oba oyonoonye era oba olaze obwereere bw'oggwe ng'omukyala teekako n'obwereere bwa bbaawo. Kintu kya buswavu nnyo okulaga obutiiti ebweru abaana ab'obuwala ekintu ekyo mu kikomi. Ate era nga they do advise you nti obutiiti obwo bwambale nga olina bbaawo. Not all the time nti olina okubanga obwambadde. Tobwambala every time all the time. Kambale oli mu kisenge ne bbaawo kamuteeremu emikolo gyammwe wegiggwa kajjeemu koze kateeke wali eri. Oddemu okambale ng'omusajja wo waali wabula si kubeera ng'okambadde buli ddakiika n'ogenda mu katale okayina ogenza eno ne bibeeramu ne biwunya ebitiiti ne mutwambalira ebitiiti ebyekkala ezitategeera. So abakyala mweddeko wabula nga tetunafundikira katambi kaneeno katugendeko ewa senga w'ensonga z'omu kisenge abeeko byatunyonnyola ku butiiti ate era tukomewo. Omukyala buli lw'oyambala obutiiti kikuleetera okwawula ekiwato. Buli lw'obwambala ebbanga eriwerako omukyala ojja kwawula ekiwato ekyo. Omusajja asobola buzannyisa naggwako stress. Kwegamba omukyala obeera ng'akoledde omwami wo ekyokuzannyisa. Tukimanyi ffenna nti abaami bano beetaga kukwata mpolampola, beetaga kukwata nga bibebi. So bw'oyambala obutiiti omwami ono wabanga amanyi obukozesa asobola busanyiikiriza mpolampola ebirowoozo bye ne bikola ki ne biwummula. Omukyala bw'oyambala obutiiti engeri gye bubeera nti tebuleeguuka, they don't stretch, kiyinza okuyambako okugejinga weight yo. Oba ogezze oba okozze. Of course bw'oba ogezzeemu
obutiiti buno bujja kola ki? Bujja kufiringa tight, ojja kuwulira nga bukunyweza nnyo ng'obwambadde, ate oba okubeera nga bukola ki? Nga bwambuse eno waggulu, nga tebutudde buli nnaku w'obusibira naye ne bweyongerako eno waggulu. Gwe omukyala ojja kutegeera nti kati ngezze. Bw'oba okoze then bujja kukkamuko wansi, awo otegeere nti ki? Nkoze. Era kijja kuyambako okumanya kiki olina okukola kubeera nga weekumira ku mutindo. Omwami ng'amanyi bulungi okuzannyisa obutiiti, asobola bukwatako mpola mpola, round n'abutambuza round mpola. Ekikolwa kino kirungi nnyo, omukyala ojja kunyumirwa nnyo, it's pleasurable. Osobola okigeraageranya nga kukwata ekyoya, ekyoya oba ekyoya ky'enkoko katugeze n'okiyisa ku mubiri. It's really nice. So omusajja bw'aba nga amanyi obukwatako obulungi, omukyala kijja kunyumira nnyo ate kiyinza n'okukuleetera okuyima n'okumala. Ffenna tukimanyi bulungi nti mu kisenge bwe tubeera mu kazannyo oba nga twetegekera akazannyo tuba tu aiminga kunyumirwa, kunyumirwa kuba Katonda yatuteekerawo okwezina tubeere nga tunyumirwa, tubeere nga tukkakanya ebirowoozo, tubeere nga tukyenyumirizaamu generally. So kyandadde kirungi ne tubeera nga tukola ebintu ebigenda okukola ki? Okwongera ku kuyima kwaffe ne ku kumala. Ffenna tukimanyi nti bw'omala onyumirwa nnyo. Actually abamu baligeraageranya ku ggulu ly'oku nsi. Obutiiti buno tebwandibadde bulungi kufuluma kisenge. Mukyala, obutiiti tebufulumya kisenge. Tebulobako musajja mulala. Mwandibadde mubulabako ggwe n'omwagalwawo mwekka. Nze nsangibwa Kajjansi ku Lwentebe. Nina eddagala ntunda ery'amaanyi g'ekisajja, g'omwami ng'otawanyizibwa amaanyi g'ekisajja, ery'amazzi g'ekikyala agapiisuka oba agasammuka oba taapota. Ntunda eddagala ly'enfuli naddala nga zaakona. Ozisika ku mukyala n'omala emyezi emeka osika nfuli, omwaka ne guggwako osika nfuli naye nga teziva mu kifo, jangu ofune eddagala. Infections oba UTIs nga zikusumbuwa, ebizimba by'omunnabaana, nina enkumbi n'obutiiti, abatalina appetite oba feelings ez'omu kisenge. Muwoomya nina ladies sweetener, nina eddagala ly'ebbeere. Gwe omukyala oba oyagala okuzzaawo bulungi ebbeere eryo libeere nga linyirira nga lirabika bulungi. Omukyala ng'olina mugaba, nina eddagala. Abalina endwadde nga ulcers, pressure, sukaali, eddagala ndirina. Nina erifunze emmana oba tight n'ekitiko. Ekitiko kirungi nnyo eri abaami n'abakyala, nakyo nkirina. Obwo obutambi buvudde wa ssenga abamu ku bakyala abawunga obutiiti era abakola obutiiti nga babukolera emigaso egy'omu kisenge. Abannyonnyodde emigaso gy'obutiiti wabula nze nga adita byesitakkirizaamu nnyo nti bw'oba toyina butiiti omusajja tasobola kwagala. Nazzikuli obutiiti obwo bw'ayinanga amakulu era nga bw'oba tobuyina ng'omukyalo omusajja asobola okwewuunya. Naye kati guno omulembe gwe tuliko oba oyina obutiiti oba toyina, omusajja akwagala asobola okubeera naawe n'akuwa ekitiibwa n'akubeererawo n'akuzimba ne mweyagala mu bufumbo obutuukirivu nga temuli mu bitiiti. Ate n'abasajja kati baakizuula era baakibuuka nti obutiiti obwo bubeeramu eddagala. Era abasajja abasinga tebakyayagala bakazi bambala butiiti kuba bamanyi oyodde omuddagala gonna oguleese. Naye ebiseera biri obutiiti obwo bwabanga luwombo nti w'ogenda ku buko olina okulya oluwombo. Era bwe kyali nga kidduli nti omukyala w'oba ogenda kufumbirwa obutiiti obwo tobwerabirayo ewammwe, babukusibirira era obeera nabwo mu kiwato. Babukukwata sengaawo bamaze obuteekamu eddagala ne bakakuseba mu kiwato ne bagamba munnaye kana akatiiti ye entanda yo tugikusibiridde, tobeeranga n'omusajja nga toyina katiiti. Obutiiti buno beera nabwo bujja kuleetera musajja w'okwagala, bujja kugobako ebisiraani, bujja tukutaddemu eddagala ligenda kukola kino ligenda kukola kiri. Kyekako n'okulabikira omusajja wo obulungi wabula nga it's not a design ng'abaana ab'obuwala bwe bakikola kati nga bwe babweyisizaako kwegamba ebintu byaffe eby'obuwangwa bigenze byonooneka. Era omuntu ali emabega w'okwonoona ebyobuwangwa bw'Abafirika bannange akoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga w'oba olaba abaana ab'obuwala tebakyaswala kujjayo butiiti n'abuteeka mu kiwato ng'ensi yonna eraba n'atandika okubusiba ku magulu n'atandika okukola biti n'atandika okukola bino kibeera kyewuunyisa. Yenze Shira Adita kamanye ndowoozayo ku butambi nga buneno nga weeyambisa comment section. Enkwagala nnyo, subscribinga bw'oba obadde tonaba subscribinga wabula nga nawe ya subscribinga edda. Enkwagala nnyo, see you tomorrow.